Muhoozi Alumbye n'ekibinja kye balumbye embasa ya Germany mu Uganda ewabeera ambassador wa Germany mu Uganda ne basalako ekitebe kya Germany nga bagamba nti baagala omukulu ono afulume Uganda adde ewaabwe Germany gye yava mbu yeeyingiza mu nsonga za Uganda olw'okuvaayo n'agamba ku Muhoozi Alumbye olw'okukomya okutulugunya abantu okubawamba n'abateeka mu basement ebigambo byayogera nga ambassador yagamba nti onayono n'ekifaananyi kya Uganda twali ambassador wa Germany mu Uganda n'aba munna Uganda essaawa eyo bw'obaga nno ambassador wa Germany ali Uganda naye Uganda batulugunya abantu bakolako effujjo naye kiba kimutwaliramu bigambo bye yabigamba bwe yali eggulu nga bigamba Sali Musale Jeno mu taata omuto wa Jeno Muhoozi Alumbye kyaleetawo obutakkaanya wakati wa Muhoozi Museveni generali Sali Musale Andrew Mwenda n'abalala Anna NRM nga bagamba mbu ambassador yabaleeseko akamanyiiro ne batandika omulwana nga bagamba yeetonde afume Uganda dde wawe mangu nnyo kati olwaleero oluvannyuma lw'akabanga kabadde kayiseewo baluddukiza bupya bapanze ne bategeka gurupu y'abantu baabwe ne batika ku mamotoka ne batika ku mapikipiki n'omuceere mu box ne batwala ku kitebe kya German mu Uganda ne bakola effujjo lyabwe lyonna lye bakoze nga ne poliisi eri nabwe tewali kye bakola ndowooza ogiraba tewali kye bakola tebakuba wadde katiya gas ne bakola buli kimu kye beetaaga nga poliisi tebajja kuwadde na bipande nga bwetera okukola nekola buli kimu ne bakola buli kimu mu mirembe gyabwe era nga baagala ambassador afulume ave mu Uganda addeyo ewaabwe ebigambo bibagamba bye bino biwulirize bikulu Mtekalo kubategeeza fe tuli baddugavu tulina ensi yaffe Uganda bw'abanga mukadde waffe kyali kirowoozo kye n'agenda n'atulwanirira Uganda yenunule n'amala okwenunula Uganda eno abo abajamani baali luddawo tuyamba be baamuwanga emmundu tuli mu nsi yaffe twesalirawo twekolera ssemateeka owaffe era tulina ne demokurasi owaffe ng'abaddu dine kwanga lya bannayuganda dine kwanga teri atufuga mulala tulina President Museveni ate atako tumumanyire Jeno Muhoozi agala muntu yenna agezaako yadde okusonga olugalo mu President waffe beebo mubawulidde bakambwe gurupu nnene mmoloka ze zibaleese bakambwe ennyo tebaagala asonga mu Jeno Museveni lugalo tebaagala asonga mu Jeno Muhoozi lugalo oba akoze ebikolobero eno Uganda ya bannayuganda oba babatta babatte twali kukyogerako nti lwaki mutta bannayuganda oba batulugunya twali kugamba nti lwaki mutulugunya bannayuganda tewali muntu kubanyegako bano basasudde mmeka simanyi nekye bali mu kulwanirira bwe kinaatuuka ku bo ne kitandika okubalya come out batugambe nti banaye mutulwanire kuba Uganda ne batutta batumalawo bali mutulugunya Uganda bakwata bateeka mu zi basement wansi bano bakyaka babadde essuwaniza omuceere ne piraawo n'ennyama y'endiga bawulira bakitalo nnyo babuukabuuka nga baguwagira ebikolobero ebikolebwa Jeno Muhoozi ne taata we ne famire ne babakola nabo mbu bongere bafuge Uganda bakole ebikolobero byabwe n'olunaku lujja kukya bino bye mukola bino mujja kubyejjusa nga namwe bali mubikola ku mmwe mwennyini mujja kuyabwa ekiruma mujja okumanya obulumi bannayuganda bujje batulugunyizibwa okubako ebikolobero byo kye bayitamu ng'ate mwe bwe mubadde mulwanirira mubadde muyombera mubadde muli mu kusavuwalinga bye babatuusaako ebikolobero ebyo wande mujja kukola ensobi ntono nnyo bwete lwe mulimanya baani be mubadde mukolera ambassador wa Germany mu Uganda yayogera ebigambo
nga mukambwe olw'ebikolwa ebikolwa ku bannayuganda ebiswaza ng'abigamba Salimu Sale Generali nti gamba ku mutabani wo. Salimu Sale yatwalanga Lubalaato, ne bano batwalanga Lubalaato, ne Muhoozi atwalanga Lubalaato, naye nkugamba. Amazzi gye gakulukuta gadda. Gye gaayita jjonga enkuba etonnya. Era bwe gaba gakomawo era gakola ki we gayita. Gakulukuta gye gaali gakoze eki gakulukutidde. Oba kitegedde? Oba kitegedde? Ebikolwa by'okola ng'obikola ku bannansi ne wande bijja kukolwako. Oba njogedde ekigambo njogedde ekitegeereza kivuddeyo bulungi so taba ebigambo bya ambasada. What we have tried to convey is we are worried about the reputational damage that this is causing in this country. And we would really, really like to see somebody, and not only Norbert Mao, speak out against this and say, sorry, this is a red line, you cannot cross it. But nobody does, and that is what is worrying. Why does it become the responsibility of the government in Germany or Britain or wherever to ask Uganda to leave its own ideals? You could perhaps be asking, does the German ambassador ask the US government to leave its own ideals? Yes. Every day, and the America doesn't leave its own ideals. Yes, we do. Well, I have not seen you issue lectures in sermons to the Americans. Do we have the copies of Even if it is our struggle, we have no right to oppress our own people or to torture them. You understand? And say they're in the basement and you say they're learning which language? Totally unacceptable. Thirdly, when you become in that office, you are no longer yourself. That's the institution of the country. That's a pillar of the state. You must be careful how you conduct yourself. We call a ceasefire, and then we sit down and talk about the situation here and there. My brother-in-law is a German, you know. Yes, I know. You know Hirma. Hirma is almost killing me. Your son, your son is also your son. Get him and talk to him, but on his behalf, I can apologize, but I don't know what he will do tonight. That's the Uganda we are in. Nabo tebamanyi oba bali mu kontrol y'eggwanga, nabo tebamanyi. Oba babikola kusoomooza, babikola kasonso, naye time will tell. One day time will tell. Obudde bujja baanukula. Bino ebakola nga balowooza ba kitalo nnyo nga bayisa bannansi amaaso ne batuuka n'okutiisatiisa ne batuuka n'okukangakanga bino manyi era Museveni akoze gino emizannyo fo period of time kati twabimanyira ye bw'atyo bwakola byakukangakanga ebyo byakutiisatiisa bwabaawo n'oyo tumutte tukangeyo abalala kupangapangawo bantu ne balaga muno balumwa nnyo. Twenzanga nti waliwo munnayuganda omusiru omwovu w'obwongo omwavu w'obwongo ayinza okulaba nga batulugunya banne n'agenda mbu alwanirire oyo atulugunya. Era bano ojja kusanga baana baabwe basenga baabwe bakojja baabwe balunzi ba nte zaabwe bakozi ku faamu zaabwe bavuzi ba takisi zaabwe basimaza mmotoka zaabwe abo bantu baabwe nga bakutte ne babasindika bajje bakole bino, which is not bad. Nekye mulwanirira kyo kyaddala mukibasanza okubanga omuntu gwe mulwanirira atulugunya bannansi kubanga Uganda erina amateeka gaayo naye mukimanyi Uganda egoberera amateeka gansi ona tagoberera gaayo. Amateeka gansi ona gamba tulugunya abantu mwe mutulugunya ne mweyita ab'ekitalo ne mulowooza nno mwe muli banjawulo mujja kutulugunya bannayuganda basirike ensi nga tebeboogerako. Kijja kubaddira wande. Siri wano. Ntekala okubategeeza fe tuli baddugavu. Tulina Oba holiday nimpologoma nakyendabye wano bano ndabye nkuye mbusima security sijui mubirabye yaga tulabemu wano security ya Muhoozi eri wano nayo tunagireese
security 03 security 49 22 34 so ne security yagireese wano kuno bamufulumya ambassador bamuzaayo Germany ale katilinde tolabe bwagenda ambassador addayo tekalo okubategeeza fe tuli baddugavu tulina ensi yaffe Uganda bw'abanga mukadde waffe kyali kirowoozo kye n'agenda n'atulwanirira Uganda yenunule n'amala okunula Uganda eno abo abajamani baali luddawo tuyamba olwaliro tuli mu nsi yaffe kwesalirawo kwenkolera ssemateeka owaffe era tulina ne demokurasi owaffe ng'abaddugavu dine eggwanga ly'Abannayuganda dine eggwanga lyatufuga mulala tulina President Museveni ate natako